po jako akawuwo. Abatuuze ku kyalo Namulugwe mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono bakeeredde mu kusoberwa bwe basanze ng'entaana z'abantu baabwe ziziikuddwa abantu abatannategeerekeka bulungi wamu n'okusaanyaawo ebintu byabwe omubadde ebitooke ko n'ebibala ebirala. Batandise okukozesa olw'abatwale batema engeri y'okuwamba ekifo. Mbagala gye babatutte, mbagala babalese babakomyewo wano. Abatujunya tuli babiri tuli banaku. Bazikudde ekibanja bannannyini ttaka bazikudde abafune babatwala. Tetumanyi gye babatutte. Bibino binya byereere. Tusaba buyambi mutuyambe. Kigambibwa nti ku ssaawa nga 2 ez'akawungeezi waliwo ekibinja ky'abavubuka abapangisiddwa nnyini ttaka Nakabanda Margaret Mayengo. Wabula nga bano baludde nga balina obutakwatagana ne famire ya nannyini kibanja Manjeri Nsula bubi era ng'ensonga zino zibadde mu yafeesi ya RDC Ajat Fatuma Ndisaba ng'eno kigambibwa nti balema okukkiriziganya. Naye kyatwewuunyisizza okubanga bazze ne basigula bakadde baffe ne babatwala gye tutamanyi gye babatutte. Era nga tusaba buyambi eri abatuuze bonna ne bekikwatako bonna abatufuga bonna bajje balabe ekyo ekyatutuuseeko. Bakadde baffe tetumanyi gye babatutte. Wali maama wange baganda bange. Tuli bamulekwa batujunya ebbaga ddene ffe twakulaga tuli nfuuzi Mbamanyi Bani Mayengo Samusoni Peter Angel Mami ne Kabanda yeeyita DJ ne Mase Margaret Nakabanda be batemye bino ebintu ne babyonona ne batwala ebijja byaffe. Nze mbyagala ebijja by'abakadde bange mbyagala. Okusinziira ku muzukulu wa Nsula bubi ategeerekese nga Namusoke Farida annyonnyodde embeera gye balimu nga baludde nga beekubira enduulu naye nga tebayambibwa olw'obutabeera na nsimbi nga baagala gavumenti eveeyo ebayambe. Naye akavuvungo kavudde mabega nga weekale era nga tukawulira naye waliwo bwe basooka ne batema ebitooke. Mbu bano baali bapakasi naye gwe kisoboka n'oziika abapakasi okuva kw'oli mpaka ku bali bonna. Baba mu kubatuuze balaze obwennyamivu olw'ebikolwa eby'okuziikula abantu okweyongera mu kitundu kyabwe. Aliba ku kyalo kino Namulugwe jjajjange batulumayo ntulume agalamidde awo nze kuno kwe banzaalidde. Nina bwino background w'ettaka w'ekibanja kino wa myaka 50. Nina emyaka 58. Nina bwino wa myaka 40. Oli akeera ku macanga akimanyi bulungi nti balina enkaayana poliisi ezimanyi ne ofisi ya RDC ezimanyi. Ate najje munalimbalimba kooti ti abafu babe. Era najja ne kooti nagirimbalimba nagibuzaabuza nemuwa ekiragiro. Najja nasiguukulula abafu abatali babe. Kyokka mu kwogerako n'oludda lwa nannyini ttaka nga lukulembeddwamu Nakabanda Margaret Mayengo bategeeza nga bano bajjajjaabwe we baali abapakasi abaakolanga mu maka gaabwe era baava Rwanda ng'ano tebalinaawo bwannannyini. Abajjanga bagamba nti bano bafu baabwe abano baali bakozi baffe n'omwami wange nakkiriza okubaziika wano ne baziikibwawo. Kaakati bwe ndabye ettaka ligenzi likola ki likula ne ngamba ettaka lino abafu bano kambajjewo mbatwale mu kifo ekirala n'enkigula era n'ensalawo kubakola ki okubatwala ne bajja emisana okusima nga kuliko ne poliisi okuva ewa RDC nga ne pola zonna bweziri ne kooti wooda nga kweri negende wa chairman kooti kooda nga weeri negende wa chairman byonna n'abakuumi nga weebali misana. Wabula ku nsonga zino Namusoke ne mwannyina baddukidde wa mubaka wa palamenti ow'ekitundu kino Honorable Abdallah Kiwanuka. Nasoose connecting ne poliisi y'Ennama kumbe kyesaategedde nti ate poliisi y'Ennama olukulu yabadde lulimu olw'okusengula ki olw'okusengula abantu. Kati nakoze ne nkubira omubaka wa palamenti Kiwanuka ne tuconnectinga ne DPC wa Mukono. Babamaliza akawungeezi so wedi akuba essimu akubira paatulo egenda okujja wano nga bagenze. Kali bwe bagenda bano bananyiri bantu abayita abantu baabwe ne batandika okukola effujjo. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.
Netwegumya batuli babiri bwetuti tabakomyokera bakyatuka byamaziga bali babana bakakibano